omubi yapama mulumbe omubi yapama mulumbe omubi lwakoze embaga enkuba lwetonya abantu kye bakola pasta Bugingo abantu kye bakola pasta Bugingo bayanise buli kaziina keke yali akoze omuli okufera abantu ebyo babyogeddeko omuli obwenzi ekyo bakyogeddeko ofunisa abawala embuto n'abalekawo bakyogeddeko omuli okuganza endigaze bakyogeddeko omuli n'ebintuntu ebirala okuzaala abaana nga bw'abasula ebbali n'atabawa buyambi kino kivudde ku katambi ke yakoze engeri gye bamusabuddemu pasta Bugingo tagenda kuddamu kukola statements zifaanana bweziti tusiba tubagamba mu ba public figures mulimu ebintu bye mwetaaga okwogera nga mumaze kutuula wansi ne musengeja n'ogamba kino ekintu kyenjogedde mazima ddala kijja mu nze omuntu ow'erinnya kijja mu nze omuntu abantu gwe balabirako omuntu abantu gwe baagala and of course oli agenda kuŋŋamba ate oba pasta alina okwogera ku kintu kyonna yadde abantu tebagenda kukyagala of which I agree with you naye ekintu ky'oyogedde mazima ekintu ky'oyogedde kigenda kuleka batya abantu abalala kigenda bakosa oba nedda weekolera ntalo oba nedda oleeta bukyayi oba nedda abantu bagenda kukiraba batya yensonga eno eriwo era zesaga eziriwo eza pasta Bugingo wabula ogenda kukinyonnyoka nze kamba twaliko mu butambi buno obukoleddwa saagala mugambe nti nno ebyo ebigambo bivudde mu nze nange binsanze wano impe batuusizaako butuusa kubanga yeno channel yaffe eriwo obatuusako updates zonna of everything going around around the world tetufuddeyo oba kivaawa obawa will keep on updating you tugenda kuba tubiteekawo ate nange yenze Shila Adita nga bwe mundaba mu face sagala muneerabire subscribing akwata ku notification bell commenting video eziba zikunyumidde of course katudduke mangu nnyo tutuuke mwobo obutambi bwenjogerako obuleese ensasage katugendeko mu butambi nakomba sabire wa Bugingo olunaku lwe yayita mukyala we Namamonde n'ekizula nti osi pastor era si musumba tansumba 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton nga pads tezikola teri wa kikulu kutakozesa pads nati obola abakazi ate nambe mwe kwata omukazi gwenze nafuna omulungi bwata wasiza musajja munne akwata omusajja gwabateeka mu nju gwabawaana myaka 10 gwewe nalabye ku video eno sabo gintagingire pasta Bugingo omalo gitaginge Mr. Kyagulanyi bonna bawulire era jagala batuukeko bulungi nnyo sebo pasta Bugingo wavayo n'otugamba Bobi Wine tategeera munywanjaga tasobola kulembera gwanga lino dakiika yemu gwavaayo mu bantu bonna era osazeewo Bobi Wine ajayogere ng'olina mikwano gyo mingi nnyo bapasta Kayanja bapasta Senyonga Dr. Kiza Besigye bonna mikwano gyo tonnabanyigako nti bo bajje boogere wabula olinda Mr. Kyagulanyi ajayogere ddala pasta Bugingo muli oyagala ki kibi nnyo omuntu okweyita omugezi naye nga tosoose kwetunuulira sooka weetunuulire okuva ku ntandikwa paka ne kati wooli olengeza buli muntu yenna towa bantu kitiibwa wayogeredde mu lugero naye ng'era olengeza Mr. Kyagulanyi buli omu yakulabye mbu mu bantu bonna olinze Kyagulanyi ayogere sebo pasta Bugingo baako wookoma simanyi maanyi ogajjawa simanyi enjogerayo lwaki oyogera bwotyo kubanga tekyetaagisa mu bantu bonna kuba watugamba tayina makulu toyina kyomwagaza era n'ogamba nti tayina kubeera pulezidenti wa Uganda kati n'olwekyo nkusaba mwesonyiwe fa ku mudaala gwo beere ye Kanani omusajja mwesonyiwe kuba yetakuliiko mu birowoozo bye byonna Mr. President nkusaba ebintu bino bibakokako okujja oyogereko tobyogerako sirikira ddala tojja newoboza okwogerako eri abantu tobinyegako njagala bafiire mu kintu kino buli bloga yenna avaayo Mr. Kyagulanyi aveeyo ayogere Kyagulanyi yekka yali mu ggwanga lino bannaye pasta Bugingo ebyo byoyogera mu ngero ng'olengeza abantu tukulaba ssebo naye weegendereze nnyo kubanga abantu bangi nnyo abaali babaddeko ab'amaanyi ne bamala ne bakkakkana omusajja takuliiko naye ovaayo n'ogamba ajja ayogere n'ojja n'ojerega abantu baba bakimanyi nti ojerega so mbaagala nnyo Mr. Kyagulanyi tovaayo kwogera ku nsonga kameseji kano mukampere pasta Bugingo nva ku mupiira nkooye naye buli lwempulira nonsense nina okujja okulungamya eggwanga kuba buvunaanyizibwa bwa bbajja okutereeza eggwanga lyo nsobola olyetereereza omuntu oguseetagako muntu kunnyamba Pastor Rosias Bugingo omusumba w'e Kanani e Makerere oyina following oli musumba wa amaanyi oyina radio stations
oyina media stations ezenjawulo, oyina media groups nyamba. Lwaki weetaaga obuyambi bwa Bobi Wine omufere, omuli w'ebisiyaga, omunyiwa enjaga, atayina maanyi, atawangula, omusirusiru. Bwe nzija ne mbagamba nti okutegera si kwa buli omu, ne mugamba nti Bajja ayogera bubi, kubanze njagala nnyo Bugingo ndi follower we. Omuntu omusirusiru, omuyaga, gosiiba ovuma, ate g'olaajanira ajjaggala omuzannyo oguganya ogw'ebisiyaga, siwagira bisiyaga. Osibo marketinga Muhoozi, osibo ga President Museveni. Lwaki togamba Jeno Muhoozi naje nayogerako eri abavubuka ne bava ku bisiyaga? Kuba ye president wo gomanyi. Era lwaki olaba nga waliwo gap ya Bobi Wine okujja okwogerako eri population okuggala ebisiyaga? Kitegeeza logically nganze Bajjo akoya ava ku mupiira. Kindaga nti you know the truth that Bobi Wine is a class apart, is the real president, is the real voice of the voiceless, is the real youth, is the president wo mulembe guno. Nenga you can't admit it kati weeraze ngajja majje geeraze nti Bobi Wine ye commander in chief. Kati nawe olaga nti Bobi Wine bw'atayogere ku bisiyaga tebijja kuvaawo. Kubanga Pasa Bugingo, omunafu Bobi Wine gosiiba ogamba, omwagaza akyayogere ku bisiyaga. Omunafu, era agenda kubikolera ki omunafu. Kati bannayuganda mulabe, nti bano abasajja propaganda gwe batambuza, gwe basiba batambulirako, amazima bagamanyi. Era kikulaga nti mu Uganda we have only two credible people, Museveni bw'ayogera ne Bobi Wine ng'akola order, which means Bobi Wine bwe yeyita president si mubi, is a real president mu abagamba. Lwaki Bobi Wine yeyita president nga tali mu ntebe? Bobi Wine ye president owa malobozo omutuufu. Nti okumanya president yasobola okwogera ekintu ne kiba, baabo balaajana bonna, mulaba enyanemu propagandist, bona Bobi Wine yogera ku bisiyaga. Bobi Wine yogera ku. Kitegeeza there is a missing gap. Bobi Wine okujja otegeeza population nti bantu bange bentwalanga president bamwe ebisiyaga bibi. Kikuwa kigwe omuwumba tuutu omusirusiru nti Bobi Wine lye ddoboozi. Bobi Wine ye mukulembeze. Bobi Wine gwe bawulira. Bali bayina emmundu, bayina amagye, bayina sente, bayi mu buyinza, naye ensi tebawulira. Mukijje ku Pastor Bugingo alaajanye. Talaaja na musajja watu nti awala na Bobi Wine. Alaaja na kulaba nti Bobi Wine bw'ataayogera ekisiyaga kigenda kweyongera mu maaso. Alaaja na kulaga maanyi ga Bobi Wine is the commander in chief. Wanaaduumira nti bannange muve ku bisiyaga, bannayuganda bonna babirya nga babikola ki? Kitegeeza this country is run by Bobi Wine. Kata Bobi Wine bwe yeyita president taba mubi. Bapasta balamba balajani, interreligious council emeddwa, president w'eggwanga alemeddwa, president wa Pastor Bugingo Muhoozi tasobola kwogerako eri bavubuka ku bivaako, ab'amadiini balemeddwa, ensi yonna eremeddwa, which means Kyagulanyi yalina okuguggala. Kyovola nga buli omu alajjanira Kyagulanyi. Kikulage nti gwe buli ali kuno ng'anyooma Bobi Wine nga bwe munyooma Bajjo nti mulalu, nga muyinza okugamba nti Bajjo nti ayogera nti talina byakkola. Kitegeeza Bajjo alina amaanyi. Kati ye Kyagulanyi alina eddoboozi. Bw'anaavayo n'agamba nti ekisiyaga kibi nga kiggalwawo. Balinda komandi is the president. Kati gwe abadde abuuza mubadde nga munsanga mu kkubo. Bobi Wine naki yeyita president katali mu ntebe? Bobi Wine tali mu ntebe naye nga ye president w'emitima gyammwe. Ye president akola final command. Bapasita bamulajjanira mumulaba. Abakulembeze b'enyalemu bamulajjanira nti ate eggwanga lituva mu mikono tuyambe president okole order. Kitegeeza ye president ateetaaga mundu, ye president ateetaaga sente, ye president w'omutima gw'omunda. Obwa president kitegeeza kuba na mundu kwesiba ku bantu. Obwa president kitegeeza order. Kyovola nga Pastor Bugingo alaajanye Kanani mu ndigazi n'agamba bannange president omutuufu tanakola order kuggala kisiyaga. Tofaayo ngenda kwogera ne president akiggale. Kubanga kati abaleseemu omanyi Bobi Wine abaleka ne mwekuba. Kati mwekubye mulabye amaanyi ge. Kati gwe oli eyo ng'ozoolo ya Kyagulanyi. Pastor Bugingo akulaze, bapropagandist b'enyama bakulaze, abakulembeze b'enyama bakulaze nti baagala mu commander in chief ajjaggale ekizannyo ky'ekisiyaga. Kati toddamu kumanyira Bobi Wine, mulabye amaanyi ge nti akasajja kalina amaanyi. Muyina ssente naye kintu kiganye kibatudde muze nkooyo okwogera. Bannange nkooye bino biviews ebingi byenfuna sinda kye mbifunamu. Nkooyi n'abula nnyamba ggwanga. Mbuusa ggwe omuwumba tuutu atategeera. Ate buli ava ku byabbajja oba muwumba tuutu kubanze nkubulira ekintu ky'otoyagala kuwulira ate nga kya mazima. Nze ndi servant.
Era kyovula video nzikola setegeka mbunyamba kati sinabyera olaba muva kusamba mupiira. Nkuwa message nga Katonda bw'abaji mpadde n'ekutula ku mutima. Nkugambye Kyagulanyi amaanyi g'abasajja bagawulidde. Era buli yali awakanya Kyagulanyi busipu amaje gakkiriza mwagalabye. Nti yayina drone, yayina sente, yayina emmundu amaje go gakkiriza. Kati ne church y'abalokole ekkiriza Pastor Bugingo akkiriza. Ti president ajayogera ku kiseera kiggala ajja kujja akyogereko. Kubanze sijja muwoleza mbutabira kwa Bobby mumanyi tayagala kisiyaga tayagala bazungu. Kakati ze Bobby mutera wo mukono mumanyi tasobola kuwagira kisiyaga. Abantu babiri botekeranga wo mukono mu nsi. Bebe kulo yo simwanga ne bebe kulo tasobola mukola bya kisirusiru bakamini bakola. Bobby Wine ne bebe kulo bali rigidi ku nono zaabwe. Bebe kulo tasobola kola bya kisiru ngo jeko butategeera we ne tasobola kola bya kisiru ebyo. Teyina kyoyinza kulimba limba bebe kulo nakola bya kisirusiru ebyo. Bobby Wine tasobola kola bya kisirusiru ebyo. Ngamba mu music jemba manyidde. Kati goli eyo ngozolo ya Kyagulanyi. Pastor Bugingo akulaze, ba propagandist benya bakulaze, abakulembeze benya bakulaze nti baagala mu commander in chief ajagale ekisanyo ky'ekisiyaga. Kati todda mu kumanyira Bobby Wine, mulabya amaanyi gente akasajja kayina amaanyi. Parliament evuddeyo. Etteeka ligenda kuddamu lisayiningibwe nasanyukidde nnyo. Right Honorable Speaker wa Parliament. Nagamba babaka ba Parliament tewali addamu kubulawo nogu kolo mweteeko okuwera nga bwe muwera ku musaala muwere ne mukuyise etteeka erigana ebisiyaga mu Uganda. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna bategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Pastor Bugingo nva ku mupiira nkooye naye buli wempulira nonsense nina okujja okulungamya eggwanga kuba buvunaanyizibwa bwa Bbwe okutereeza eggwanga lyonsobola olyeterereza omuntu ogusetagako muntu kunnyamba. Kiruma okukwata omwana wo n'omutwala ku ssomero ne bamuyuza akabina ne bamukuddiza. Bwe nzija ne mbagamba nti okutegera si kwa buli omu ne mugamba nti Bajja ayogera bubi kubanze njagala nnyo Bugingo ndi follower we. Omuntu omusirusiru omuyaga gosiba ovuma ate golajanira ajagala omuzannyo oguganya ogw'ebisiyaga siwagira bisiyaga. Osibo marketinga muhozi osibo ga President Museveni lwaki togamba jeno muhozi naje nayogerako eri abavubuka ne bava ku bisiyaga kuba ye president wo gomanyi. Era lwaki olaba nga waliwo gap ya Bobby Wine okujja okwogerako eri population okuggala ebisiyaga. Kitegeeza logically nganze Bajjo ako yava ku mupiira kindaga nti you know the truth that Bobby Wine is a class apart, is the real president, is the real voice of the voiceless, is the real youth, is the president w'omulembe guno nenga you can't admit it kati weeraze ngajja amagye wegeeraze nti Bobby Wine ye commander in chief kati naawe olaga nti Bobby Wine bw'ataayogere ku bisiyaga tebijja kuvaawo kubanga Pastor Bugingo omunafu Bobby Wine gosiba ogamba omwagaza akyayogere ku bisiyaga omunafu era agenda kubikolera kyo omunafu. Kati bannayuganda mulabe nti bano abasajja propaganda gwe batambuza gwe basiba batambulirako amazima bagamanyi. Era kikulaga nti mu Uganda we have only two credible people. Museveni bw'ayogera ne Bobby Wine ng'akola order, which means Bobby Wine bwe yeyita president si mubi, is a real president mu abagamba lwaki Bobby Wine yeyita president nga tali mu ntebe. Bobby Wine ye president ow'amaloboozi omutuufu. Nti okumanya president yasobola okwogera ekintu ne kiba baabo balaajana bonna mulaba enyani mu propagandist bona Bobby Wine yogera ku bisiyaga Bobby Wine yogera ku kitegeeza there is a missing gap. Bobby Wine okujja otegeeza population nti bantu bange bentwalanga president bamwe ebisiyaga bibi kikuwa kigwe omuwumba tuutu omusirusiru nti Bobby Wine lye ddoboozi, Bobby Wine ye mukulembeze, Bobby Wine gwe bawulira bali bayina emmundu bayina amagye bayina sente bayi mu buyinza naye ensi tebawulira mukijje ku Pastor Bugingo alaajanye. Kiruma abantu bonna bategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi talaaja na musajja watu nti awala na Bobby Wine alaaja na kulaba nti Bobby Wine bw'ataayogera ekisiyaga kigenda kweyongera mu maaso. Alaaja na kulaga maanyi ga Bobby Wine is the commander in chief anaadumira nti bannange muve ku bisiyaga bannayuganda bonna babirya nga babikola ki
Kitegeeza this country is run by Bobi Wine. Kata Bobi Wine oboyita president taba mubi ba pastor balamba balajanyi interreligious council emedwa president w'eggwanga alemedwa president wa pastor Bugingo Muhoozi tasobola kwogera ko bavuka ku bivaako abamadini balemedwa ensi yonna elemedwa which means Kyagulanyi yalina okuguggala kyovala nga buli omu alajjanira Kyagulanyi kikulage nti gwe buli ali kuno nga anyoma Bobi Wine nga munyoma Bajjo nti mulalu nga munyizo gamba nti Bajjo nti ayogera nti talina byakola kitegeeza Bajjo alina amaanyi kati ye Kyagulanyi alina eddoboozi bwana abayo n'agamba nti ekisiyaga kibi nga kiggalwawo balinda command is the president. Kati gwa badabuza mubadde nga musanga mukubo Bobi Wine akiyita president katali mute Bobi Wine tali mute nenga ye president w'emitima jammwe ye president akola final command bapasa bamulajanira mumulaba abakulembeze b'enyale bamulajanira tate gwanga lituva mu mikono tuyambe president okole order kitegeeza ye president ateetaga mundu ye president ateetaga sente ye president w'omutima gwo munda obwa president kitegeeza kuba na mundu kwesiba ku bantu obwa president kitegeeza order. Chovala nga pastor Bugingo alaja nyekana ni mundigazi na agaba banange president omutufu nakola order kugala kisiyaga tofa yonge nakogana ne president akigale kubanga ti abalese Bobi Wine abaleka ne mwekuba kati mweku yemulabya amaanyi ge muyina sente n'ekintu kiganye kibatudde muze nkoyo okwogera bannange nkoye bino biviews ebingi byenfuna sinda kyembifunamu nkoyo n'abula nyamba ggwanga mbuusa gwe omuwumba tutu atategeera ate buli ava ku byabbajjo oba muwumba tutu kubanze nkubulira ekintu ky'otayagala kuwulira ate nga kya mazima nze ndi servanti era kyovula video nzikola setegeka mbunyamba kati sinabyera muva kusamba mupiira nkuwa message nga Katonda bw'abagimpadde nekutula ku mutima nkugambye Kyagulanyi amaanyi g'abasajja bagawulidde era buli yabakanya Kyagulanyi busipu amaje gakkiriza mwagalabye ndi yalina drone yalina sente yalina mundu mwaka amaje go gakkiriza kati ne chachi yabalokole ekkiriza pastor Bugingo akkiriza ti president ajayogereko kiseera kigola ajja kujja kyogereko kwanza sijja muweza mbutabira kwa Bobi mumanyi tayagala kisiyaga tayagala bazungu kakati ze Bobi mutera wo mukono mumanyi tasobola kuwagira kisiyaga abantu babiri botekeranga wo mukono munsi bebe kulo yo simwaga ne bebe kulo tosobola mukola bya kisirusiru bakamini bakola Bobi Wine Obutambi obundowooza mu bulabye bulungi tebuvudde mu nze sinze bulikodi nze ebifaananyi mu birabye abantu ababukoze bajjidde mu video so si mu audio be bakoze obutambi obwo and of course nze sigenda kubana nyanga nze adita buli muntu ayina engeri gyawuliramu ng'oyogedde ku muntu we gwayagala oba ng'osaza ebigambo ku muntu gwayagala omuntu agenda kuŋŋamba but statement ya pastor Bugingo yabadde ntono nnyo Bobi Wine come out and talk about homosexuality yogera ku bintu by'okwerya ebisiyaga jangu obyogereko something was little era nga tulowooza kyabadde ne meaning naye yakyogedde atya yakiresa atya why of all people yayise Kyagulanyi why didn't he invite ba ministers abenjawulo why didn't he invite Muhoozi jangu oyogere ku zina ensonga nayita Bobi Wine and of course yagenza okwogera ku Bobi Wine ndowooza abadde yeetaga wave ya Bobi Wine of course to come out tuberenga tumwogerera of course abamu abayogeredde president Kyagulanyi sentamu I myself I came out with a speech nenjogera kwezi ensonga and of which speech I gave was a reminder to every Ugandan that really forgot Kyagulanyi's speech last time. He sang a song about ebisiyaga. He spoke about it in one of the interviews n'abagamba nti tabikkiririzamu and which interview made him be banned from entering a certain country kubanga ensi gye yali ayagala ogendamu ebintu ebyo babyagalira ddala mu UK. So I was one of those people abavudde ne bagamba leave this guy to rest, leave the guy. Omusajja akkiriza mu cultures mukazi we olugoye lwayambala ng'oluyinza okukuna magomesi bikoyi mubalaba bakkiririza nnyo mu bintu by'ennono and Kyagulanyi is a person who always goes to the Paris, meets with the king and the queen. So tosobola kugamba bichi he are meeting about princesses and princes. Kyokka n'otandika omugamba jangu oyogere ku nsonga z'ebisiyaga and of course ekintu ekyo yakyogerako dda ndowooza babadde baagala Bobi Wine bawulire ku ddoboozi lye kiki kyalowooza n'ebintu ebirala and of course that's not Bobi Wine era mwabadde mukisuubira nti ffe tugenda vaayo tubasabule bubi nnyo nga bwe tutera okukikola and of course we did it tetukyenyumirizaamu naye that's how it came. Yenze Shila Adita
nawe kamanye ndowooza yo ng'oyita mu comment section njogera endowooza zammwe nze eva nzaagala nnyo ate era nzaaniriza no matter which ndowooza gy'otaddewo ffe tugenda genda nayo kubanga bw'otyo bw'obadde owulira era bw'otyo bw'okitegedde mbaagala nnyo mwekuumireko subscribinga likinga commentinga